Wakulennume. Njagala okwaniriza gwe ali ku programu Wakulennume, weebale nnyo, weebalire ddala okubeera ntambula ffenna. Mukimanyi bulungi owejja okolera atuli bubi ate tasobolera ddala. Kaakati nabagambye essimu eri nooti 759 6 8 nooti 5. Kuba otubulire gweowagira ani, bwe tukomaliriza okutubuulira gweowagira tulyoke tugende mu kabiga. Essimu eri nooti 759 6 8 nooti 5 tujja kuba tukulina wano, awo tulyoke tutambule bulungi nnyo. Ayira, sooka ompeerezaawo ekibuzo kya Ssegawa, era bwe mumulabako eyo mumugambe nti n'omulundi ogwokubiri babiterese, weddireyo otuule mumugambe eyo omwaka ogujja bino byatandikira yanaamanya engeri gy'anaabikwatamu. Kale nno twagala okubeebaza okubeera nti mutulaba. Tugambye kuba ku nooti 759 nooti 759 6 8 nooti 5. Gwali eyo totya kukuba ebibuuzo byange bye tugenda okukubuuza, naye mu kiseera kino twagala okube ng'owagira nti nze ndi Wakaliisa, nze mpagira ono. Mu kiseera ekyo tubeere nga tutambula mpola mpola. Bw'oba oli ku ssimu, essimu eri nooti 759 6 nooti. Kale gamba nti alo wangi nga tetukuwulira. Alo wangi yogera nnyo tukuwulire. Ono katumuveeko yetegese tukwaddeyo mukisa gumu, tukwaddeyo mukisa gumu kuba ku nooti 759 6 awo tujja kuba ffenna. Essimu bw'okuba Vira TV kubanga ayagala eno ayogera, eno tumuwulira, eno naye yeewulirize. Omukulu ayagala naye yeewulirize. Yogera naffe wangi Jebaleko. Kale munnange oli otya? Ndi bulungi, muli mutya? Tuli bulungi. Gwe owagira ani? Nze mpagira Nakanjakko Ayirah kuba ndi student we. Muweera akagambo kamwawo. Oyagala weerabe katukuleke munnange. Wangi? Ayirah muweeyo akagambo kamu. Ayirah nkwagala nnyo, nkimanye nkulaba nkwabira. Gwani? Ayirah. Nkwagala nnyo nkulaba nkuwagira, ndi ku saidi yo. Kale weebale katukuleke. Katumuleke ayagala yeewulire bwe yeeraba. Katufune omulala asembayo omu. Wangi? Ono bakisa Kaliisa ayongereko amaanyi. Senga wa Kaliisa Wangi sebo aliye n'atunula biriro lino naye weebale kumuwagira. Ayongeremu amaanyi tatya. Kale Kaliisa ndozo. Lesa mu kisamba amutumidde. Kale. Katufuneyo omulala omu munnamukisa. Alo? Hello. Wangi nyabo? Jebaleko sebo. Kale nyaba ani ono? Nze mama wa kati gwe kyoba okola tuwe ku taata Ayirah. mpagira omuwala oyo. Taata Ayirah aliwa?
Ayirah. Taliwo nze bampita Maama Loozi. Kale kuvunkanye mu bibuuzo. Kakati Maama Ayirah. Wange. Damu okubaawo nga tumaliriza tukuvunkanyemukko naawe okiwulire. Inkolera. Bwe tunanga tumalirizaawo. Kuba essimu tukuvunkanye. Kale katukusiibule. Kale omulabi wa Delta TV omulungi tweyanze nnyo tweyanze abantu bakuba essimu okufa obufi naye munnange tetulina kyakubakolera ekyo naffe kye tusobodde kati tusigazaayo omukisa gumu wali bwe tunaaba tumaliriza omukubi omu gwe tugenda okufuna mu kanyomero kali akasaalongo kirembeka tukubuuza ekibuuzo tukubuuze nti Ssekabaka wa Buganda oba Kabaka wa Buganda ow'omwenda yani bw'ona okyanukula nga tuwandiika ng'ate olinda maaso eyo okufuna ekirabo kyo twongera okubeebaza bannaffe abatulaba abakubye essimu mwebale nnyo abakyakuba esimu mujivweko kati mulindirire wali tetukyayagala kati bakinyumumbu muwagira kati ensonga ziri nyenkandago addamu okukuba wakuvunkanya era woginyigirako bepaba nga tukuvunkanya woonoomanya kakati mu kiseera kino tugenda mu kabiga kiseera kya kabiga Ayirah ne bw'onontunuliza ekisa nange siira kyakukola ekyandeese kukubuuza bibuuzo kakati muyingire ebbanguliro lya Wakulennume. Sebo twayingidde dda. Yesebo. Kabika k'ebbanguliro lya Wakulennume. Ino sebo. Onziridde. Yesebo nkudde. Totidde kubonaabona nange. Leero sitidde. Kale ate ne nnyoko kaakubye essimu waakuwagira nange kaakati ntabuse mpulira n'omusayi gunninye ku mutwe kaakuvunkanye naawe ogitegeere. Ayirah wangi sebo buuzo biibino bibyo yesebo naye oba ntandikirewa kyokutte kyonna kyenkutte kantandikire wano kungulu kino kigamba nti yesebo Buganda yafuna ameefuga yesebo ku mulembe gwa Kabaka ki? Buganda yafuna ameefuga ku mulembe gwa Kabaka ki? Sebo gwali ku mulembe gwa Ssekabaka Jjunju. Kyerondera mukuru kiganye Ayirah obadde n'amaanyi Mubejja nga teweebula wadde ekibuuzo n'onafuwa Kalisa Gonzaga mubejja kyerondera aganye azinze n'emikono aganye kasita senga gy'ali ampagira sekimala kimala era kale wuliriza kino Yesebo nsomera ekitundu kino mpulire bwe wakaza bwino. Yesebo ekika kya Namuŋŋoona akabbira omutima omukulu w'ekika kajja buwongwa ab'ekika kya Namuŋŋoona bonna baava mu jjajjaabwe kajja buwongwa era lino lye linnya eriyitibwa omutaka wa Kasolya ow'ekika kya Namuŋŋoona abanjala kajja buwongwa mu Buganda yajja ne Kabaka Kintu era omulimu gwe eri Kabaka Kintu gwali gwa kwetikka nsawo omwali amayembe ga Kintu wamu n'eddagala lye era kajja buwongwa ye yalagulanga Kintu ng'anaatambula. Kale weebale nnyo weebalire ddala emmeeza esazeewo negamba ke kuweeyo obubonero bwonna. Yago kikubye budinda. Ayirah bw'akyasomye olulimi Oluganda buli omu n'alutegeera. Kati wuliriza bulungi. Mpaayo ebifo bisatu mu Buganda we bayinza okwambululira omuntu. Sebo omuntu basobola okumwambulira mu masaŋŋanzira ekyo kimu mu lusuku ne ku mugga damu mu masaŋŋanzira ku mugga ne mu lusuku obonero butaano omaleyo kino Ayirah nga bulijjo yesebo omuti kugudde obubonero butaano era bwatyo bwafana
afaananye mu kabiga naye Kalisa totya kubanga ebibyo byebibyo Ayirah ebibya bimaze bamuwadde endulu n'endabakuyita ku kirabo ofulume naye bw'oyingira ebbanguliro kikafuuwe tosobola kulifuluma okujjako ng'omulamuzi akugambye nti lifulume. Kalisa munnange yeggwe omukulu Kalisa ekyoto kya Kalisa mpozi bakiyita batya? Tofaayo kasasi kyekibuuzo kyo kulabye nga kukutunduganga kanyonyi akakwatire mu ngalo ne ŋŋamba wa leka mujje ku ggwagi naye nga Kalisa kano ke bayita akabiga katandikire ku kana akabuuza akatini akatiŋŋiinya okkiriza? Kale bw'oba okkiriza siina weŋŋaanira waga gwe wenyini gwe wavayo pozi obeerawa? Nze mbeera Kasozi eyo mu Bbombo. Ebombo gwe wava e Kasozi n'oyita mu byalo bye wayitamu n'ojja wano ne weewandiisa tetwakuyita si bwe kiri era bwe kiri kale eggumba limenyesebe kyerondera gyali mukulu kiganye naye abalabi baffe ddamu obuuza ekibuuzo Kalisa agamba mumpeeyo omukisa tukuwadde omukisa katukuwa omukisa ddamu ekibuuzo eggumba limenyese Kalisa eggumba limenyese pa kyerondera gyali eggumba limenyesebe katwa kati gwe bakusaleko obubonero busatu bugenze obugabudde bugenze tugamba nti eggumba limenyesebe pwa okiyize kati tugenze ku kibuuzo ate ekirala biggwawo lwa buwoomi bibuuzo bino gwe wabironze n'olekawo ebibuuzo ebyangu n'obirekera omusajja eyadduse mu mpaka obadde otya naawe Kalisa kubadde nno kusaaga munnange tetugalaata bwe tukozesa ekigambo kino kyengenda okugamba owulira bwe tukozesa ekigambo kino nabaana tulina amakulu amala ge tuba twetaaga n'olwekyo bwe tuba nga tetukozesezza kigambo nabaana tusobola kweyambisa kigambo ki ekirala ate nga kiwa amakulu ge gamu ne nabaana oluusi ebeera bansigo Kalisa tunula mu kamera Kalisa naye ng'oyogeranga teweekakagala kubanga Kalisa ensigo nyingi gyolina okumanya ensigo nyingi mu nsi muno bwoga nti nsigo yogere owulidde Kalisa ate n'omuzindaalo gunywezi gutewasazesaze olugezi seka wanaatajja naye era ojja kuwulira ebbanguliro tannaluba okufumba si kwota munnange kankuddiremu bwe tutakozesa kigambo kino nabaana era tusobola okweyambisaayo ekigambo ekirala ate nesigana nga kiwa bulungi amakulu ng'ekigambo nabaana weewaawo kakati twagala otubuulire kigambo kyekyo nti obeeba nsigo Kalisa otabuse ebibuuzo leero guno omutendera baguyita vaawo mpitewo kawa wakuzuuze ne Wakulennume akwetoolodde ate tokola bye tukola tofaayo kuyanukula bibuuzo ekibuuzo kikutakuza oba nangirira kyerondera kangezeeko ekijja kijje mpulira tuyinza okukozesa ekigambo nyininda owonye obusatu obubiri Ayirah kale Kalisa biri ebyokwogera nyirinda ne nabaana biveeko tusomere n'ensigo by'ensigo bireke ensigo ojja kuzoogera mu mulundi oguddako Kalisa onywedde somera ekitundu kino ate abadde anoonya eki ekibuuzo tonakiwuliriza nywera mu bbanguliro toyuuga kiki omulamuzi akuvunkanya wuno Kalisa tujja kusalako obubonero bw'otala mu bbanga ositunkana ng'obugenyi obuliko oyagala kubba bibuuzo Kalisa kiki kubba bibuuzo kale ekibuuzo kyo kiikino nsomera ekitundu kino mpulire mwattu bwakaza bwino
Kano ke kabega k'ebbanguliro lya Wakulennume. Kintu gwe kintu nga akubye olubiri lwe ennono mu busujju yawa basajja Kalisa tokankana nyweza bwino munange naye bw'owulira aganyi gamba nti Ssaabalamuzi neetonze tugende maaso. Kibuze ekitundu kye bakulaze kibuze kiraba akulaba akyakyetegereza yazika Kalisa lwaki tomutuweera ku miwanzi muwe gaalubindi Kalisa yewaffe jukira nze Ssaabalamuzi kamunange bannange agitatagiwoomya mukkiriza yambale naye nga zize emumuwezi tali zize. Kano ke kabega k'ebbanguliro lya Wakulennume. Kale katuyisa amateeka mpeebwa ng'ebbanguliro Kalisa tukusonyiye omuzira togumpa niwera okyayira ebibuuzo n'olwensonga eyo ebbanguliro lisazeewo Kalisa aviiriddemu awo tafunye wadde akabonero. ati twalize Kalisa munnange bino ebibuuzo ebikutagaza ng'obusajja bw'ebulemeezi si bizibu era okukakasa nti si bizibu kino ogenda kukitta tokite simanyi oba tomanyi lwaki tomanyi wazze omanyi nti oteekwa kuyitawo wulira tuzze nga tulaba ameefuga ga Uganda ey'awamu weewaawo era ag'enjawulo kale gwe njagala ombuulire ku mulundi guno gagenda kujagulizibwa mu kitundu ki ekiggwanga Uganda ku mulundi guno ku mulundi guno ag'omulundi guno Owaaye ng'otuuyaniridde onoomalako. gagenda kujagulizibwa Lubaga. oŋŋambye Lubaga Kalisa bw'oba oŋŋambye Lubaga nedda kuwa omukusoteezekka ekibuuzo kiganye kikutunuzza munnange kizinzibadde. Kalisa omulamuzi agenda kukuwa ekyokuddamu nga tukomyewo. Abatulaba kasooke tuwumulemuko katono tujja kubawa ekyokuddamu nga tukomyewo mu kitundu ate ekisemberayo ddala. Weewa Wakulennume